Poliisi ekakasizza nti yakugenda mu maaso n'okukwata bannabyabufuzi abeenyigira mu bikolwa ebimenya amateeka mu kiseera ky'okulonda ng'eggwanga lyolekedde akalulu k'omwaka 2026. Bino bijjidde mu kiseera nga bannakibiina kya NUP balumiriza ebitongole ebikuuma ddembe okukwata abantu baabwe naddala abagambibwa nti beetaba ku paleedi eyaliko bammemba b'ekibiina ekyo eyategekebwa ku yafeesi za NUP. Mu mbeera eno poliisi etegeezezza nti yakakwata bannakibiina kya NUP 10 abagambibwa okwenyigira mu nnyiriri ezo, era egamba nti kino yakugenda mu maaso n'okukwata abantu abeenyigira mu bikolwa ebimenya amateeka. Okusinziira ku poliisi, abakakwatibwa kuliko amyuka omwogezi w'ekibiina kya NUP Waiswa Mufumbiro, abamu ku bakuumi b'omukulembeze w'ekibiina ekyo Robert Kyagulanyi Ssentamu omuli Calvin Tassi amanyiddwa nga Bobby Yanga n'abalala. Doreen Kaija akulira ettendekero lya NUP erisomesa ebyobufuzi era ono kitegerekese nti wakutwalibwa mu mbuga z'amateeka akadde konna avunaanibwa emisango egy'enjawulo. Omwogezi wa poliisi mu ggwanga Lusoke Kituuma asinzidde ku kitebe kya poliisi e Naggulu mu kwogerako ne bannamawulire n'agamba nti poliisi erina eddembe okukwata omuntu singa eba emuteebereza okuzza omusango. Poliisi tewamba, poliisi ekwata omuntu mu luzungu kye tuyita arrest. Amaanyi egajja mu constitution. Abannayuganda tebayinza kuwa poliisi powers eza arrest then gwe n'ozifuula kinenge n'ogamba nti eyo si arrest, eyo kidnap. Abantu be bagamba abannu nti twabawamba, sofa twakakwata abantu 10 era nga 9 twabatwala mu kooti. Bwe tuba tusobodde okutwala omuntu mu kooti, gwe amaanyi ogajjawo agagamba nti oyo omuntu we tutwadde mu kooti muwambe. Kituuma agambye nti abawulira nti poliisi engeri gye bakwatamu si nnungi baddembe okuddukira mu paalamenti eyakola etteeka erigiwa obuyinza ne basaba likyusibwemu. Omusango gwe bazza baguyita unlawful drilling. Bw'ogenda mu Penal Code Act, omusango gwe muva temugumatira mukozese emitendera gy'omu mateeka okufuna engeri gye muguggyawo. Etteeka bwe liba ng'abantu tebalyagala, ekintu kye bakola mu mateeka bakiyita amendment. Eyo unlawful drilling yakolebwa n'abo bonna be tunaabatwagala mu budde bwaffe tujja kufuna engeri gye tukwataganamu nabo. Akakiiko k'ebyokulonda mu kibiina kya NRM kataddewo obukwakkulizo okutangira obuvuyo mu kulonda kw'abakulembeze b'abavubuka n'abasuubuzi ku lukiiko olufuzi olwa Central Executive Committee wamu n'abanaakwatira ekibiina kino bendera okuvuganya ku kifo ky'abavubuka mu paalamenti okugenda okuddamu ku Lwokuna lwa Ssabbiiti eno mu disitulikiti 151 okwetooloola eggwanga. Kamiisona ku kakiiko k'ebyokulonda Ambassador James Kinobe agambye nti okulonda kuno kugenda kuba kwa kusimba mu mugongo era ebinaavaamu byakulangirwa akakiiko k'ebyokulonda mu kibiina kya NRM mu kibuga ky'eggwanga ekikulu Kampala. James Kinobe ategeeza nti ku mulundi guno akakiiko kataddewo enkola eziwerako okulaba nga obutali bwenkanya obwalabikira mu kamyufu akaasooka ate tebuddamu ku mulundi guno. Ekimu ku nteekateeka ekoleddwa ky'ekyokulaba nti abalonzi abaali bakuŋŋaanira mu kifo ekimu abasukka mu 4,000 twabasindise buli omu kubeera mu disitulikiti. Lwaki? Aba disitulikiti baba batono beemanyi. Allegations zaavangayo nti abantu abamu beetabanga mu kulonda. Ku national level tosobola kumanya buli omu. Naye tusuubira nti buli disitulikiti buli omu yeemanyi ate enteekateeka ezikoleddwa zijja kuyamba okulaba nti atatekwa kulonda tabeerawo. Ekyokubiri, abakuumaddembe bonna abandi badde bakuŋŋaanira awamu buli disitulikiti erina olukiiko olukulirwa security ne RDC bajja gezaako okulaba nti buli muntu akuuma emirembe. Naye n'ekisembayo tukubira abeesimbyewo n'abawagizi baabwe okukuuma emirembe akalulu kano kaleme kufuna bizibu ebyafunibwa okusooka. Kinajjukirwa nti mu kulonda abakulembeze mu kamyufu k'ekibiina kya NRM okwasooka kwalimu emivuyo nga kino kyawaliriza ssentebe w'ekibiina ekyo era omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni tibwabulwa okuteekawo akakiiko akataawulula enkaayana z'ebyo ebyava mu kamyufu gye byaggweranga abamu basaziddwamu. Ekibiina kya Forum for Democratic Change kirangiridde enteekateeka ez'okusunsulamu Nandala Mafaabi agenda okukwatira ekibiina ekyo bendera ku kifo ky'obwa pulezidenti mu kulonda okujja. Omusasi waffe Musisi John Munandagwe abaddewo.
Robert Sentinale omu ku bakulembeze munda mu kibiina kya FDC abatwala ekitundu kya Western Region asinzidde mu lukuŋŋaano lw'abannamawulire batuuzizza ku kitebe ky'ekibiina kyabwe wano e Najjanankumbi n'ategeeza bwe bamaze okweteekateeka ekimala na buli kimu ekyetaagisa okukakasa nti omuntu waabwe ng'ennaku z'omwezi 24 omwezi guno ogw'omwenda Musajja mukulu Nathan Nandalama Fabi ssaabawandiisi w'ekibiina kino asunsulibwa ng'agenda obbakwatira bendera ku ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga. Ono agamba mu bibaddewo mu kusunsula abakulembeze ku mutendero gwa gavumenti ez'ebitundu balabye ensobi nnyingi nnyo ezaakoleddwa omuli bannaabwe abasigalidde nga tebasunsuddwa olw'ebyo ebyadde byetaagisa ku mulundi guno babikuŋŋanyiza ng'obudde bukyali era zino agenda okwera ennaku z'omwezi 24 buli kimu nga bakirina olwo omuntu waabwe abe ng'asunsulwa. Wabula ono ategeezezza nga bwe bafunye okusoomozebwa okw'amaanyi eri bannabyabufuzi abataaweereddwa bendera mu kusunsula munda mu kibiina kya FDC nti bano basazeewo bajje nga abeetengereze naye n'ategeeza kino tebakitidde kubanga abantu bawadde bendera bakakasa nti b'amaanyi era bagenda bafunira obuwanguzi ate waliwo n'abalala bangi nnyo abadduse mu bibiina ebirala abazze okubeegattako. Mu bibiina ebirala mulimu abantu begattako. Ekyo kyo kibeerawo it is natural. Toyina ngeri gy'osobola okukikontrolinga kubanga wabeerabo oyo nga yeeyaze oba alina flag oba tagiina ayagala kubeera ku ballot paper. Ate kino kiri mu bibiina byonna eby'obufuzi. N'olwekyo ekyaba candidates okusala eddiiro ne bagenda mu bibiina ebirala mu eno season tukisuubira nnyo. Ate ekibiina kya People's Front for Freedom mu butongole kirangirire nti tekigenda kusimbawo muntu yenna okuvuganya ku bwa pulezidenti bwa Uganda. Ssaabawandiisi era omwogezi w'ekibiina ekyo Bulayimu Ssemujunganda agambye nti bo nga PFF tebagenda kumala gasimbawo muntu okutuukiriza omukolo. Mu nteeseganya zaffe aba ANT ekirowoozo kyabwe kyali kigamba nti tusobola okubeera ne bakandidate babiri kubanga tumaze bategeeza nga aba PFF twasalawo tugenda kuleeta presidential candidate. Si lwakuba nti tetulina wano bonna mulaba wano teri watasobola kwesimba kuba president nakulembera ggwanga naye twakikola mu bugendere.